abasajja ndaba nnyo nsawo mukwatto kinsibaako nnyo olaba omwana yayima mu Shamim kafulu mu bino olumba lugenda kyona kyekyo Paula Jekins osala ekigambo kakati abagenda okujja ku red carpet tunalaba omwami bambi mwambaleeko abaana ba Uganda mwemanyize ku red carpet zaffe tuba tukutegese mulekerawo okujja nga bwe mwagala mugira mu Sandoz mugira ate mwe Jekins ne gurupu yo mugira mbinu mu show zaffe mulekerawo okujja mu red carpet mbinu eno Sandoz gye nyambadde cracks mubuli sente zaayo egula ziri malukupuze mugenderamu ku red carpet nga ttaano nedda mukwano kati red carpet nakyusizaamu bwenge esuuti gyogenda okwambala nze ngendo gipangisa ne gurupu ye muli bakasuku n'abalala mwenna mulekerawo okujja ku show zaffe nga mwambadde ebinu Kasuku bwe yagula t-shirt empitirivu n'alowooza nti Gloria nga ndi mu kinu olwo kakati wali ku Serena mugeza ate mwengenda agamba kamera zibategeko nnyo amaaso nsasule sente ate nsasule n'ebyengoye Kasuku yagula dda tiketi size ngenda kamera zimutegeko amaaso ageza nagira mu binu n'obwo bu-t-shirt we mitwalo 10 ate zirina eka eyo ordinary oba gundi VIP ordinary tatani omwami ojana emmeeza ya miliyoni 3 mukwano bati abuuza omwami ogenda kujja naye abasajja twabavaako naku 2 n'ateekayo ebifaananyi olaba nawe bati ate kati nkubaze mu bantu abatali updated ebyo ebifaananyi bya myaka 3 emabega baabiza kuba abannayuganda tibalina okunjogerako baabiza okola kayima kale fiction pande replay baali eddiza engeri nange nali awo nembala tekusikwanjira omusajja sijja kumwetaaga takubeera ku gadi baby kusimula ku massage management ejja kunneekwata management nganti tujja mu muzannyo ate twazze kwanjula Gloria tazanye tomweyo party Gloria takyamala kazanya kati ali muri structure ajadamu ku recess akola kati agenda kuddanga mu pya agira abeera agenda okuddanga twetaaga kiko omuzannyo gulimu n'aba Nigeria tajja gizanya ono agenda under new management of tech solutions ojajiwulira eyani ono agenda ku Grammys bano bonna bakola party z'abalemi abaana bagala bakola party nti batunominate engeri gy'olinayo show ekyo tuwadde plane tuwe parata eri plane eno erimu gundi erimu ebirungo eno si plane ngimanyi kubadde oli wano oli atapatito nategera nakutegera wazifunye mudda n'enjawulo bano baakedde gamba ayagala mwongera bwongera openeko okunywa n'ekyenkya mwakinidde wano eno parata yo bagireese nnyo kati nga tukeera mu maaso tuleme kulwawo nnyo wano Zahara Totto oli muwalawo ate katuyagala olabye nga musojja kitansanyusiza muwala wange nga kitaawe omwana muwala wa Nkoma nawandika paragraph namba yande munyiivu ono yeyawandiise nga muli yadde munyiivu nti wamuyisaamu eggaali muwala wakuweyo obujulizi nga muyisaamu eggaali waba tabulina egula obugoye bwonna bwateeka ku mubiri kamu kano kokka ne kati oyinza okukireka ne mwesonyiwa kujja nga wanisa ttawulo omuzungu agamba oyo taziwanika nange siwanika oyo omwana kati mugambe nti akitwale nti nze ne maama we ne mama wange bayinza okuba banyumyako olunaku lumu mama we bamuyita abasemera owange bamuyita hajati hawa owange badigal wabula ka badigal kati jihadi nagiguddewo bya jihadi yatandisa kino jihadi namuli basiraamu akuboli yayogedde kati nigwe wajeyozimeya kati buli wewekyusa anti mukwano manyi bw'onaabona atanula ojja katono jangu ng'okimanyi negolumba ng'omutegedde akitwale nti jihadi yagguddwawo wonna we tunaayagalira ogikomya wejja okukoma terufuuka erutalo lw'enaggulu ne Serena ye era lwatda akitwale nti kati gundi Palestine ne Israel genda laba abantu webagwe Gaza batuya content bagale omwaka oyogere ne muwala we yogerako ne muwala we bibaddemu sinabitegeera ojja bitegeera obiyingidde ng'omuzadde katobiyingidde mbasaka nnyo balwana anabbe tubadde twagala naye waliwo abantu nga tulina obbatereeza nga kusindikiriza okulwana ate kati waliwo abantu bosindikiriza olwana nga newaya tulina kyangu nnyo tugenda kufuna akapaketi kapalata kali 2.5 kamuwe
okamutwalira sisobola kamutwalira nywamu obutwa n'enfa ate kituuse kweyole nkali tolaba ndyagala nti nno tanjagala nze ate muwala nabubi nnyo nawe tomwagala ate nnyo simwagala okuja nga wagula tebo era bagikuze kukwejjako stress kayinza okugirako soko osibe sente tetugenda wala nnyo soko leeta sente soko njeko ndabe atakajjako bro ola kaja gwa Shafiki wano yasinga master wa Sereno mulamba wano yasinga naye ate munene katuulako kyaka mulimu obunene n'obutono mwe kalike kasinga obugazi amanyako bane onaaba mulema ddadde yalafudde lwaki mulonzeemu akatono kasinga obunene naye sokka mbala nga kali dinaali obeera nga kale gapapa era kali nakakwera bwokakoze muntu okubadde tekujjaawo ate ogugwe nga ndaba oba yakikoza atya ino bano balonzeemu bunene yafunye ku kakayima ne veil nejako naye tojaja naye Mukasa buno bebaleese butini ke basoose okumpa baleese butini buno kulabisa ogundi alina omutwe omule kulabisa bali ba mitwe ali kati jukira bigi ayi bakamuwe kofiira yamutuuse mayinja nembu booking zimutta agenda kufa ebivulu yakakuba ebime yaliko kale tewali buzibu weekend nina ebime simanyi naye nga yaliko kati atwogere bye tumanyi ebivulu bingi fetumanyi kati ye muyimbi aliko era ule kuserena ajja kushira Shamim ajja alabe bulabi omukanye mu Toto bwagula tebo show yange tekuliko bayimbi bwagula kiyamba ye kubanga mentally she's ill kati bwagula kuba theatre tukuyamba okudda theatre tuyamba omuntu nadda kati bwajja abazze kwejjanjaba gula batayambye nze abayambye bulamu bwe bwamu bino tulekerawo okwogera ku gundi ku Toto olabi kwagala mwabya oli muwalawo bajja kutuuza mu lukiiko lwa family kasatatawe waali fe abamu naffe kwaya tuyina bbiri nga bwe bayina nayegulira ekyennyanja naye kojjaawe ayinayo omusajja ebyennyanja nga nyanja tokyusi ng'ono akikyusi mwana oyo basibo ndyeko oluwala omu side emu bwe mba sisalawo batugenda ffenna eka sikikyusioyogera nnyo waguze tiketi ye10 oba nawe oli omu batalinamu sente ono gwolina omuwajje kati nga mwagaza ki ono kati serebu owaki bibimu ebinyumisa omukolo ogenda kunyiriza agenda okusasulira saga nyo kukubira simu muwe mu palata palata njagala ku plain palata please Shafiki palata nga tezituuma Shafiki onobaamu obwangu nga otuuseeka zonna ozirirawo nozimala tugabule tugende palata bweba ebuze gwejje yayise kasuku bana yanaatuwa ku byokunywa nenawe be tetwazze wano kulya ofuuse ekizibu nedda mukwano gira tuwa ebyokunywa tunywa kuba tugira tunywa ffe tulina nnaku yonna tugenda kwera kisaawe kya nyegenyege basuddemu obuntu mwononya wogeyezi twagala kulaba katenti kakasuku kasuku teyasuzeeyo yasulayo navayo ku maca yavayo saawe twagala laba we yasuze nedda mukwano bibanga bwe buno bwe tugenda okunywa nze siyomunguza kamwa ntuwa ebintu nga biwera tetwazi wano laba nnaku n'omusajja offe yazimba ekizimbe kino nawo obuzibu yaliwo nga kizimbibwa ye Jekins yaliwo katunyumiza Jekins mukama mutufu kisatakukoledde kama akuwadde obulamu lwakuba nammwe mwali ononako mwe mwali mu alwaika otula ne Moses ali ne munyumya ffe twali mu city mwe mwali twakulya mukyalo mukwano alinakyo okwesoda bakibuuza ebibuuzo mu bino tebiri nakyo water is better naye bwe tufuluma wali bati bakuwadde dda tabasoose kuwaye obanda bambalala gakedde agambye ebyo tebiri nakyo water is better but mazzi gajja singa otomufaako ddala tuuke mu kivulu nga ndyoke owataddewo ku ashabu natwanyiriza kunyiganyi nataddewo ati temazze mu sawuna na loogi omukolo teguliko ba asha
Takuliwa ebyokulya tulirumbe obadduwa buli omajjenga alidde ogera tuttireyo nyonta naye ate Serena erina ebyo anja abajja naye nemuyuya yammwe ekyukemu kulaga abantu kyenkowa bakyuseemu bawetresi tebazza balance kumberenge emizanyo etabu yenyi gyakulinda tekujja kunyuma mutuule mu maaso bati alina ekintu kyayogedde omuzanyo nkyogusembye kwa Serena mbwali muzanyo sizifaya tegwatunyumiramu yadde akati nekuno kulina tekujja nywanga gwalimu abakulu biro webagikuletera bagaye basonga eryo naye lwaki tetuva biri bagenda gimuleetera ono tekimanze mbawaddemu buli omu anywedde mulidde maliremu era munamujjukirira kati wane ku nkalu eyabadde asiika pulayini yabadde nkalu nja baweereze wa kawunta nanti ndowooza yewayiriza emizimu neginyiiga yesazeko ekigambo badde biri mwasi owonya asidi nkoga ono akatuuse ne wakati kyafika ndeko kunapukira aliwa ali mu kulya yetaaga napukini kolako manyi ali mu kulya akofia Shafiki musajja mwangu wakuwasa kirinamu empisa kulya bamuwasa kirabika okubanga kirina naye Jekins kyamukola mukwano nze baziba Jekins sikiiwo edda salinda waliyo kakofia eyo erimu ebirungo bya puleyini temunazikoowa Shamim lukozesa sabieti ozatulika nyinyi ngagwe eno ki olina ne gundi yaba Nigeria ekintu ng'okipikamu werabira mangu naye si abanegereza Saudi Arabia eza Saudi Arabia Gaza buli nsi gyengina bwenfunayo omuntu nga mpa bendera yaabwe enaku z'abantu tebakyabeera na mpeta oli ne bwaba mukumbaata ate empeta eraga ki bwoyagala ojambala wateyagate tejambala tebakyayambalira ddala mpeta ayiyo eriwo empeta zino chapati size zile ziwaza typhoid Jekins empeta eriwa tulinze yiyo wamu neyono gyagiteresera agijjako ng'ajja mu event nedda wali ku reception empeta zigwagwa akuma kakaaba nnyo wali ku reception omenye kate jjako ate zaako kati galwango wabiwulira bino naye Shafiki lubundi kuwasa obufumbo bwe bufa wano obufumbo singa bufa kyenkulabye mwana gwe owulira omwami mutumire mugambe tuli mu kusaa galibwanga bwe yeetanga galibwanga abalala gye tulitiriza abasajja abazibu bakufuna abasajja abazibu bakulaba muleke galwango yamujja ku social naye media no bati mbadde sikulabanga bulungi wafira da social media eri muddugavu tukomaawo era ntutta obudde obukwetegereza ekirevu kyobadde okirabye wanoga kala addugavu nti yanoga kala ayino munyonyole nti melanini nze abasajja baddugavu bakolera ya Alabudde mukuwadde bwere tonsasula maama mulimu ebifaananyi kwambala obugalubindi ebifaananyi byafuluma wano omwana ono nalina omukwano buyitirivu gujjekako nga nkuba ate buli lwakubiri mbawa tabu alabika ofugamu afunira ddala kufuga ogenda kukijja ku lwomukaaga bannaye wano ogonda kyagambe ng'omala otwala sente buli kyagamba biga ebigere mami nzuuno biki mami nzuuno buli kimu sana ngenda okugamba ngokangagulekera okumba oggolera nakola remix ya Zahara Totto ebivumo nga nzija nkuterayo positi andi kati nze nkuvume ekivumo nkuwandiikira ekivumo kimu ekitrending omwaka mulamba ovumula ddala muvumi ku byavumi ate alina obudde omuntu akuvuma nga awandiika aba muzibu ate n'oluzungu nakozesaako 1% aninde bwe nyongeramu 2%. yavumye mu luzungu naye kyeka bamulabudde abawagizi bwe bamanyi oluzungu so bakomenti sitera bamulabudde balabika ne bamugamba owaayi naye nga byewawandiisa osobola bitudiramu ebigambo ki byojjukira byewakozesa ebyoluzungu naye lwaki mutandika ebintu ebyo lwaki mulina ettima baanammwe nzijukiramu wayalingi okuwejesa kwabadde awo
ku by'Oluwalabu. Ate nerabidde abadde nnyo mugamba kabushi. Era ndiga. Obuveera kubanga. Nganda Alani. Alani ndowooza buli omu mutwalire eka. Aya ne bamweka. Tetujja besi bakonya. Walaikum salam, you need nyash. Omwana yatuswazizza oyo. Alani kuza afunye ne kagundi kapro ne mwana. Anda akatwala kati naye bamuwa. Naona ekidala abo mirundi junior yabakulira influence wa yakkiriza officially bonna abo bano bali manyalayo bali mudinayo JM Alani aba naye bw'omaliriza bati abamawulire mulekerawo okulumba bannammwe ate kumpewo bani abamawulire Beseri wa mawulire nkola kukoza ku radio nkola yo mulundi gumu buli sata buli wiki nze naku nyawo yike mwezi obufuuso w'amawulire bakusasula mwezi amawulire oba si n'amawulire atambula n'abamawulire anyumyako n'abamawulire naye mufunyemu oba yepica abannamawulire wali munene naye n'okwepica si kwangu naye ate simuduga oba tolya bulungi no I'm a black man original oli mu kyotala Jekins naye ekampala nno naye mwana omusajja ali omu kyotala kataranisa okufaana atugala yali mweru edda Jekins yali planned kid tusiba mu tawuni musana tuyiye okulaba tulya kuzaaba Nigeria omugaga wakwatibwa bulungi Byantalo olina entalo nyingi z'olwala ndikwendya Lidako wakalya sente mmeka mu ntalo sibala mutuma atandike that's my main occupation Zubedah Byantalo ensonga zazakujondi zaterera yali yabakyankujo ne leero yali mu workshop ali mu production yakirimu ndioni yayi yaleeta bano kandolindo ne John atusombedde bantu naye balina kibagatta ku ggwanga naye abantu be babaawo ye wali akuwa platform takuwa nyo kasente lwaki ogamba ne sente nze yampanga abamu bamusala naye nagamba yasala ngani nze ne sente yampa ono abamanyi beyazanyanga nabo beyazanyanga nabo ate bakyali nabo kati ali ye wakati ye Philip Luswata bamugoba ne muzanyo bannaye mulabamu Jekins kyokwata byama bya waliwo oli honorable Maswa Philip wa musala Philip olimba nedda mukwana ate leka mboza ate John waliwo oli gwe bayita Omaswa naye owakalevu akeeru Omaswa yegundi leka kwonoona yani omusajja avuwa okyazanya mu honorable nnyo ate Gloria tujja kwogera n'omukulu wa honorable Gloria azanya bulungi atumukalifaana tomuwaanawaana alina kyago bwatyo bwakola olumala okuwaanawaana ngaofuka singo maata ono buli wakuwaana ngaofuka singo maata ofunamu ki ologalwanga liki omanya amaziga g'abakazi abo tegalikoma ebyo byokukolimira nabigaana olina Gamba naawe olina omuwala n'omugamu omuwala agiddemu wayeyakwanye eyakozeseza ekikolimo kikuvako straight ku mwana we emba omwana we atya gwe taata we bwogamba nti omwana wange agenda bonaabona gwe taata we yakozesaani okubonyaawo kyova obazaalamu nga bosula nazaala mwani wuli abitugamidde abadde awa byakulabira buli mwana ozaalamu afuka singomaada mbatuletere ku mazzi singomaada gwe batawasizza okoya liquid nkoya mupe ku mazzi mupene ku kyayi afuga Mukasa afuga ati ogonda namulabye ku ntuula yadde yalesa mu Nigeria ne lwaki mwerabira boyita mukatibako abannayuganda temusiima temulina ku mazzi baafugamuko bapene ku kyayi Alani mukoleeko bambi mutwe ku mazzi ono mwe ku mazzi mazzi ku mazzi olwokwambaza uniform eyo oleeta aweereza naye bambi yangu wakoye bakazi tebasobola kugana n'empisa nezigaana talina alina ekikazi ekyamutwala bannange totukaka juice tewali mazzi alina ekikazi ekyamutwala eranda mujja kuyiwa amaka mujja kuyiwa amaka
ate waaki neba mbikawulize empisa kati ngobakuwasa tosobola kubabuwala obadde otumye mazzigo yogerako ne kyayi ontabulya ne ku kyayi omwana yenna ali okumpi ampe ku kyayi nze mbawaddeko obudde obumala temunnemerako nnyo kakatukulesama kyekyo kwata amazzi kati mutwone ku kyayi Mukasa